bannange abaana bamwenna ndajana nyina obulumi bw'abaana bange saagala kubasuula naye ngoozaako na kimu neŋŋamba oba twetugera abaana bano tufe mate tufe tuveewo twabona bwe tuti neŋŋamba nga kati ate abalala banaabeerawo naani neŋŋamba ate nja kubanzisa abantu neŋŋamba Mukama ŋŋumya ndeke okukola kintu kino bwe kiti naye bannange abaana bamwenna munnyambe muntaase nyina obulumi bw'abaana bange saagala kubasuula era mbedde nabo ebbanga lyonna era ndaajana mwenna bali gye muli munnyambe muntaase nyina obulumi timulaba omwana wange wono bulwalaba nga nkaaba nga naye akaaba naye nsaba mwenna ensi yonna gyeri bonna bali gye muli nsaba kunnyamba nange nfuneko ku ssanyu n'abaana bange bafune ku ssanyu bafune ku buyambi tufune ku kuyambibwa tufune ku ddagala tufune ku kyokulya tufune ku kyokunywa bafune kye baagala okulya ekirungi naye embeera awo nembawo ekibajjo kya muwogo nga tebasobola nakigaaya naye nkisottasotta kubanga embeera eganye buli ssaawa mbeera ngula ddagala sente tetukyalaba wadde n'ennusu n'emu kuba tetukyalina kye tukola nga ndi bwenti ndi mbadde nsobola okukolako nga nnyina omu naye kati mbeera ndiisa babiri nensooka nekwata ono nemmala okumumala nga ate n'oli ali eri ayagala nga ate ono ali anaayagala olidde naye nsaba nnumwa nnyo nyambibwe nsaba okuyambibwa kw'abaana bano nange nfunewe ku ssanyu sisobola kusuula baana bano era nekyo ekirowoozo ekyanyigira naye kyenenya neŋŋamba Mukama nsaasira tubeerewo n'abaana nja kufuna omusango naye ng'embeera ennyiize neŋŋamba lwaki sikola kino nsaba Mukama ntaase naye abaana bamwenna abazira kisa mwenna nsaba mujje munnyambe mwenna ayina kyayina we ssente waki buli omu kyanaaba asobodde kyonna tusaba okuyambibwa kuba tulina obulumi buyitirivu famire yaffe wano abaana bonna bali mu mbeera mbi. Mu Buganda we tukuba enduulu abasinga zibeera za bizibu, abamu zibeera zikuba babbi, abalala wabeerawo ekizibu kiba kigudde ku kyalo. Naye nga olunaku lwaleero olunaku olwaleero tusinzidde eno ku kyalo bakita Takajunge nga tuvugidde ddala netuyita Masaka town netubeera nga netukwata ku Kyotera road nga abagenda emutukula. Olunaku olwaleero gye tusinzidde okubeera nga ate tuze okufuna oba okulaba ku mbeera ya Ajat aludde nga bambi ankubira kasimu nangamba SB4 yiteyokko otubuuzeeko naffe tulina ensonga zaffe enkulu naye tutuuse embeera gye tusanzeewo era nga bujja begenda mu maaso embeera eno si nnungi. Embeera eno gwe obeera nga olina omutima omunafu ennyo oyinza okwekanga nga ate oyungudde ku ziga naye nga nze muzukulu Kabajja Omugeye Ssebunya oli ku SB4 Media tugusa ensonga nga bulijjo Bumaru ate ali ku kamera tusinzidde no Takajunge. Ajat oli otya? Atandikira Ajat. Ndi Ssebu. Oli otya Ssebu? Ajat. Mbozera kono embeera. Ye tuli Ssebu embeera nga bwemugiraba ati mu butuufu tetuli bulungi. Embeera y'abaana bano bwobanga ddala gwe obeera nabo era nga gwe muzadde waabwe simanyi kujjako okubikwasa Allah yekka. Mukama katusobola twebaze Allah olw'okubanga ate akyawadde obulamu. Nafunako akasimu ndowooza weeks nga mwezi tudde twogeranga ngagamba nti nzige naye mbadde bizemu bulijjo gwonkubira. Nkukubira Ssebo nga nkulaajanira abazira kisa bonna abasobola okuntaasa embeera ennyinze abaana abo embeera gye mubalabamu eyo si nnungi. Nze emyaka 8 simanyi tulo nsula ntudde. Omwana ono eno yasooka okulwala ng'ate oli yamufumbira kaakati nagenza okulaba ate noono naye nga lumukutta oluvannyuma lw'omwaka gumu kati lwalwalidde teboogera lujja ne lwabasibye omumwa tebalina kye bakwata ndiisa baliise nywesa banywese ntegula bategule sente buli kimu beetaaga kantu kakulya kalungi embeera
tukwate mpolampola kyajja kitya kale okusooka ono okutandika okulwala yakera ku makya nga tayogera nemubuuza Rahuma kiki nga toyogera nga mwena byamubuuza mugamba ndi nali mubuuzaako nasirika nemubuuza kiki Rahuma nga tayogera kakati nemugamba wabadde ki nasituka nagenda mu buliri neyebaka kuba abadde mwana mulamu ngaasoma kati bwe yagenda mu buliri nemugamba komawo mbuulire ki ekikuluma nyinza okuleka unyuma nali ngenda mu ddwaliro nga nyina omulwadde gwe ngenda naye kati najja nagenda mu buliri nemujjayo nakomawo nagenda kola nga tanziramu nemugamba kati nkubuuza tosobola kunnyanukula nenjagala okumukuba kati muto wange nanga nti atomukuba kati tumuwempeke oli mulwadde nti nga tumuwempeke bwitwazi muwayagira kwati nga aluma nnume kono muto wange nti alabika enjala emuluma nemugamba nedda omuntu yalidde ekyeggulo saawa 4 neyebaka bulungi ono omwana alabika alwadde yali myaka ng'emeka yalina emyaka 7 n'ekitundu nga mwetikka ku saawa ezo nga ngende Masaka mu ddwaliro nga bamujjanjaba tubeerayo twamalayo ennaku 2 yali atambula nga mutwala nemugamba yagala kufuuyisa nti nga yaddamu yiye kyokka ekyo nga mutwala nafuuyisa netukomawo kugulu yakera enkya nga nakwo kuzze waggulu kuti nga tekukyayimirira basawo nembibalaga nebagamba afunye stroke nti ne baleta abakisasayizi ne babeera nga bamukozesa ne bansiibula ne bagamba ddayo ajja kutereera era Katonda nakikola naddamu n'atambula waayita emyezi egyo yali akubiddwa luno ng'omukono tegukwata n'okugulu okulimu okuwenyeramu ng'akola emirimu emyezi 3 n'ekkono n'akwatibwa agenda okulya nga mpita nti maama baba no bankuba nti maama bankuba maama seebise ejjangombeka naye nga ndowooza afunyemu ki olazemu okwogera oli yaddamu n'ayogera naye nga ndowooza afunye omusujja kati neŋŋenda nemubikka nemala nemuza mu kisenge n'alema kati mutwala mu kisenge kyange twebaka ku buliri nagenda kulaba nga atandika okusamba ekisenge nga bwakaaba bwasamba ekisenge taata bwe yaliwo nga mugamba omwana ono olowooza talwadde nga tusituka nga tutandika kunoonya abatutwala mu ddwaliro tunoonya ntambula obudde gye bwakirira nga tetunafuna ntambula saawa nga 11 wa piki bwe yatuukira netugenda e Masaka twamalawo ennaku 9 ne bagamba tumulemeddwa mu mutwalo e Kampala netugenda e Kampala ne bajjanjaba twamalayo omwezi ne batugamba nti mu butuufu eddagala lyerikoze eki liweddeyo kakati ne mbagamba ono alira mu kapiira gwe musiibula ne bawandika ku bbaluwa nti nganya okukola ki okunsiibula kati dokita omukyala ajja okugula mugamba nno neddagala ne bangamba bwolaba nno omukyala bye bawandise ku bbaluwa zo si birungi konza ate kiki abimbuulira ne mugamba sinnagaana kunsiibula naye nabuuzizza nti ono alira mu kapiira gwe mantwala naamukola ntya akapiira bwe kanaabuukamu naakola ntya naasirika ne bamwongera ne bamuwaayo akadagala amalayo ennaku nga 3 nga tukyaliwaawo agenda okulaba nga nkwata akokunywa mpisaako mukamwa mukama nanyamba ne kayitamu nentekayo akokulya ne kayitamu era ennaku 3 ne batusiibula ne bagamba mumuzzeeyo naye nga gutuleeta ngamba kale mukama waba bwasazeewo naye nga obuzibu bwabwe balina sikoseero zona nalinze manyi nti bakola ki bazirina era bwekibadde kiwakwatako nga nziruka mangu mu ddwaliro ne bagamba muzzeeyo ewaka netukomawo n'abeerawo ye n'agaana okuddawo kati ono yali muto naye twaliko era naye Kampala olwo naye nabagamba ne bamuleeta naye nga mulamu abadde asomera akasomero kali awo oyo nga yafumbira munne nga ngenza okunoonya ekyokulya kati mumbazo gyotuwadde taata we yasookera okulwalira yaliwo aliwo taata we kati taliiwo yalazeewa kati amaze ng'omwezi yagenda Sembabule eyo naye anoonya 10 yagenda kunoonya 10 kuba tewali sente zaatuggwako basula bakaaba basiiba bakaaba
nafu wanaona abantu wanaona mukatundu wanaona ne becha wana bagamba nange bona ne basasira ne babulanga tepa kyalina kikuki bugezi bwonna ne bangamba kati bwannaye wali abayamba funa abakuyamba ne bagamba bannange sina we ntandikidde eye namba yesimu yavudde bwero yajimpa nangamba funa abantu we bati mukyala bakoyembe nga nabo bali yali bakaba abasindikira ekifaananyi ono ye kyatandika kitya ye ono ye yali awaata nga awaata mmere yabwe kulya noono kati nanja nangamba nti maama obugalo buno nga busanyaladde nemugamba yi busanyaladde nentandika okubukozesa exercise nemugamba munne akuwaatire munne n'awaata ali wayitawo ennaku nooza lumu omukono gwonna netiisa entutewa emasaka bajjanjabye oludda ne lugaana okudda netukomawo ne bansiibula era netubeerawo wano nembeera nga nzijanjaba bwe tutyo naddamu n'ayogera kati bwe yayogera naye okukwata nga kuli omukono oludda lwafa naba ne lukomawo era ne lukwata omukono guno naye omulala ne lukomawo ne lukwata ogw'omulala. Aliko SB4 media ndowooza embeera yo ogiraba naye nga tuli eno side ze Masaka ng'osidde ddala Masaka ng'agende Mutukula naye ng'embeera gye tusanzeewo yo si nnyangu aja tetugenda kuguma kuba twagala emboozi eno gy'ogenda okutunyumiza oba oli amuzira kisa egenda okumukwatako okubeera nga yagenda okuba nga atunyulula mu mbeera eno gye tulimu olaba omwana nawe omukabizza kuma bawo okabanira omwana naye nnyini akaaba akaba so mutereze ko mugono jokuguma embeera yo bweto weekyali naye nga gwe wenna ali eyo waliwo omukyala era yankubirako ko nga ngamba ku Ajati ono nga nti Ajati embeera gyali mu nsi nnungi naye tututte obuvunaanyizibwa tujja ate tubalambuleko wabula naffe kyetusanzeewo oba oli awo embeera yo si nnungi. Ajati bona baana bo gobaza bonna nze mbazaala taata wange omulerako kuba kati ayinza okuba bambi mukwano gwa mama gumuluma naye nga gwe wenna ali eyo embeera yo si nnungi bwetyo bwe tusula nga tutudde ndeze akaaba bukaabi kyokka ne lumulegaana akaaba bwomuntu omusula bwetyo bwe tusula nga tutudde ndeze obuto bw'entebe buno bwonna nabugjamu nzizika amagulu nzizika omutwe nzizika obukiika nzizika ludda naye wanafunira ki akaweerera ennyumba eno nano netugitabaala nentambuza mu nnyumba nenzira eno obulumi bumujjira okumutta weba tebumuluma ate abeera nga mulamu abeerawo naseka newabeera nga talina lutalo ekyokulya kimumazeko bbanga emyaka 8 kati awali alina emyaka emeka 15 alina emyaka 15 naye nga yali asoma kati bwati bwafaanana yembeera gye tubeerako yakukaaba asula akaaba netutunanga nenduka nenkaaba okuguma amaziga tegagwa mu muntu singa ganzigwamu naye nga gwamugwamu naye akaaba negatuuka ku nkoona n'akaaba negatuuka luddawa n'akaaba nenkaaba kubanga nange sikyalina kyakukola ki ye first born ayina banne bwaddako banne bonna bo balamu ono ye last born ayina amuddako okay kati muzira kisaali eyo ayataza okuyamba obuzibu osinga bufunawa obuzibu ekyokulya kyebalya ekyokunywa embeera yona kati n'ekyokweyalira ekyakwebikka byonna bitukutuseeko kubanga bafuka esisobola kugula pampa eddagala
abalinayo akadagala konna lye bamanyi erisobola okubakkakkanyaako. Waliwo ekitongole eyo kye baŋŋamba ekirina eddagala nti lisobola okubakkakkanyaako naye eddagala baŋŋamba lya ssente nnyingi. Buli mwana alina okuba nga afuna eddagala lya mitwalo 88 buli mwana. Naye olina bankakasa ne baŋŋamba nti basobola okukola ki okutereera. Kale obulumi buno ne bukola ki bw'oba ekitongole bafunye erinnya lyakyo ekyeddagala mama Sadi nkebererako kasawo kange ku kikuta. Okay, gwe wenna ali eyo kyemmanyi bazira kisa tusobola okufuna abalabi baffe abalungi nga gwe olina omusawo omukuku oba nga olina amagezi gonna g'osobola okutwa ku mbeera eno gy'olaba egenda mu maaso. Kyemmanyi nti wetwegattanga ttiimu yonna eya SB4 Media, WhatsApp group ya SB4 Media, ttiimu ya SB4 Media YouTube n'eya Facebook. Kyemmanyi tusobola okufunayo omusawo asobola okubeera nga mu mbeera eno agitusomosaamu wamu n'okufuna ku byokwebikka, ebyokulya, eddagala naye nga byonna Hajati ye embeera asula akaaba, abaana basula bakaaba, embeera yo yatabuka, embeera etabuse naye nga Hajati tusuubire nti embeera enegera kuteeta kuba si ya lubeerera. Tusabe Mukama atukyusizeemu engeri gye muze, tusaba Mukama ayisize mu mmwe nange nfuneko ku ssanyu oluusi kale niwe nfuna abayambi ne baba nga nsobola okuyambibwa ku baana bano kuba kati sikyasobola kufa. Wangi maama buuza abo tujja kukibuuza mbundi kati ekyokulya emmere gye basobola okugaaya muceere n'akatooke ngaako naye buli kasente ke mbadde nkwata n'okukola sikyasobola kukola kati n'abalekamu ntya mu nju bwe bati naye era mala ne mbasibiramu ngende noonya 10 noonya ekyokulya beetaaga eddagala beetaaga mpeke mbere ku painkiller ono okulaba nga kola ki bwe mwezi painkiller bwe mwezi obw'okwebaka kasobola okukola ki okuwebaka naye nzimuwa n'ateebaka. Okay, kati oli ku mukutu gwa SB4 Media omuntu ali eyo tusaba omutegeeza obulumi bw'olimu kuba abasinga obungi alaba naye tamanya, abasinga obutula bakyakungulu naye tamanya kuba omuntu ali eyo twagala omunyonnyola obulumi bw'oyitamu naddala kuva kuli ku mutima. Obulumi bwe nnina kati essaawa eno nsaba ku abandaba obuyambi njagala okufuna eddagala kuba mbadde njagala abalina kuba bayinza okuba yabalina eddagala ng'oli alina ekitongole ekirimu eddagala lisobola okukola ki abaana bano okumira ne basobola okubeera nga basuuka kuba kati bonna basanya bonna bagongobavu. Obulumi bwe nnina bwakusula nga ntudde ate nga n'emisana sisobola kwebaka nze otulonda tujja mu nsumagira naye seebaka nyina okunoonya emisana ak'okulya nva waka ssaawa 5 genda mu nnimiro ate n'ennimiro essaawa egi ate nkomewo mbasange nga nabalese mu nnyumba kati nga mwomulaba buli mukola bwe ruti toyina bw'omuleka mu nju yekka owulidde ak'okulya ak'okunywa eddagala kati ebyokwebika emifaliso gikutuse nakwata n'ogwange nengujjako nze nengaka neebakirwakiri wansi gikutuka omusulo gutubeene ne gutuuka eno noteekawo ekiveera ne guyitamu sisobola kugula pampa sisobola kukola ntya kati noona yabadaagira naye kati wuyo naye yonna mulabe naye ayika buyiisi kati sikyayina bugezi sikyayina gyenzirukira ab'eŋŋanda bankoowa bamanya nafuuka bwaki bwabizibu nenkubira omulanga abandaba bonna abazira kisa abazadde atali bazadde abasobola okunyamba gye bali Katonda byesutula ku madaala bantaase sikyalina kyensobola kwekolera. Okay. Global Alliance bye bakulagiridde. Okay, katusabe muzakisa gwe wenna ali eyo naga nti nno singa twekuŋŋaanya buli omu
abagoberezi baffe buli omu naleetayo 50 ba 1,000 tusobola okumala ekizibu ky'omuntu gwe tuba tuliko naye nga olwokuba tuli wa Ajat naye twatugambye erinnya lyo. Amanya gange nze Nakabuubi Aisha. Tuli wa Ajat Aisha naye nga embeera gyalimu ogirabye kyetuva tukowola gwe wenna ali eyo ku magezi ko ku buyambi bwo. Oyinza okutuwa obuyambi nga si bwa ssente enkalu, oyinza okutuwa ku ssente enkalu ne tugulayo ku ddagala kuba batugambye nti buli mwana ddoozi emitwalo 85 88 kati bwe kiminzi kakadde kamu plus almost bakadde 2 naye singa bama tukwasaganyidde wamu nga SB4 Media Team yoku Facebook ne ku YouTube tusobola okubeera nga ate siko tupulinga ku party nene. Engombo yaffe teroga nti kiba kizibu nnyo okuleeta essanyu ku aba akamwenyumwenyu ku matama g'omuntu naye tukkirize tuleete essanyu oba akamwenyumwenyu ku matama ga Ajat Aisha wamu ne bawalabe. Kyebakoga nti subscribe, likinga, sharinga akatambi kano katuke ku buli muntu. Ate gwe nawe akalabye tekikujja kuba ku account yo inako 15 otuwaako 12 ne tubanga tusobola okutereza family eno. Wano mupangisa bamwe Tetupangisa. Kirungi naye nga tukowoola wewe wenna ali eyo. Ebizibu bingi bye tuyiseemu abantu bangi nnyo tujja mu bizibu tusuubira nti na Ajat tugenda kubanga tumujja mu bizibu nga bulijjo. Womaru akoze ku kamera subscribe nze muzukulu akabajja Omugeya Ssebunya tambuza akatambi kano katuuke ku buli muntu. Beera bulungi weeraba. Abeera akaaba nga tebaliwo ate nga Bw'alandi kati okulungi kati bw'alaba abantu